Inside Story Uganda, real source of political updates. Nkuluza amaanyi Katonda amaanyi Katonda wakisa. Mani nkusaba onzikirize because onzikirize mpisewo kino because waliwo kyolese okwogera kwa president. President tosobola kukola analysis y'okwogera kwe nga towuliriza. That's the very, very important thing. Olina okumuwuliriza then okola analysis. Now okuwuliriza ekereziya abiri mu 25th ku December ne leero esomye ku kigambo mu lubereberye waliwo kigambo. In the beginning was the word. The word was with God, the word was God. Very good. And ekigambo kye kijiramu ekisa wamu n'amazima. Naye kigambo yafuusa omuntu mu kubatizibwa eddoboozi eryaba mu ggulu ne ligamba oyo mwana wange gwe njagala ennyo. Ne liddamu ate during transfiguration. You remember? Of Jesus. Oyo mwana wange gwe njagala ennyo mumuwulirize. So Katonda ate kikulu nnyo because mu 7 naye akyogeddeko ayogedde ku forces bbiri Katonda n'amagye n'amagyeege byebireeta emirembe wano. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde ali muleme. He said Katonda n'amagyeege abaleese abakubye abayeekera abaleese emirembe wano. Kubanga ne ku mulundi 2023 yasemba ayogedde ku ayeekera ba ADF abatwawanye nnyo. Anti kati ngamba leero yagambe Katonda. So Katonda ekikulu nnyo. So he said Katonda yagamba oyo mwana wange gwe njagala ennyo mumuwulirize. So what are the implications? Kiki ekibaawo bwe mugaana okuwuliriza? Bwe tutawulira oyo mwana we gwayagala ennyo. Ono Katonda yakugambye oyo mwana wange mwagala nnyo mumuwulirize. Ekitegeeza the most important ye message Katonda gyakuwa giwulirize. So what are the implications bwe mujema ne mutawuliriza? Ffe tetwagenda mu byakuwuliriza katuli mu birala ebitusanyusa ebirala tetuli kuwuliriza kyeyayogera ekigambo kyeyayogera. Kakati kye tuliko ne mukulu Museveni mu speech ye mugiwulirize. Kati agambe ebyemizannyo tukozeeko because of one element, peace. Tetunaba kukola but kapisi katono ke tuleeseeko ke kaleese okuwangula mu mizannyo. But n'agamba abadde nnyo busy in peace building and minimum economic recovery. Yabadde speech ye kyensinza okuteekako essira. Kakati mu peace building erimu elements nyingi. Erimu element ya reconciliation. Bwe muva mu ntalo muba muyina okukkaanya to reconcile. Erimu element ya durable peace. Erimu element ya mateeka, the rule of law. And those elements eziri mu peace building. But kyakonyeko ekikulu is nti bino byonna tubiina mu economic recovery naye bye tulima babibba emwanyi. Tu waliwo obubbi bw'ente, waliwo n'obubbi bw'omwanyi. And then there is cattle rustling. So there are three. Cattle rustling eri e Karamoja, the Karachunas. Si kyekimu n'okubba omwanyi. Ate si kyekimu n'okubba ente engeri gye bazibba ewa Kiwanda. Ababbi b'ente ewa Kiwanda. Si kyekimu n'ababba cattle rustling e Karamoja. So ababba obwo obubbi bwa njawulo. Anti so buli busatu. Tulina obubbi busatu. Obubbi obw'e Karamoja nga cattle rustling. Then we have stock theft. Stock theft kwe kubba ente embuzi nga mwe bubibbe ewamu eyo. Nga bwe tubibbawa ewamu eyo.
yali chairman Mutabazi yaga nti abaganda babba kino ne wabaawo okubba ente mu Karamoja, the cattle rustling, because the cattle rustling in Karamoja is through military formations. Bakozesa mundu okubba ente ewaba Kiwanda ne waba Nambozi wano mukono, because waba Nambozi mukono wali developed chobalaba bo esabo kati bagawa goodwill esabo there is goodwill for esabo shrine bigondo bimajadu byogamba so okubba emwanyi wanagambye nti nanyinizo olw'okutya okuzibba ozinoga nga zikyali nto, which destroys quality. So you can see akuleted element of subversion. Okubba ente Karamoja n'emmundu eziriyo ziremeseza economic recovery. Nanga olwokuba nti tubakutte n'amaanyi nnyo nga tukozesa amagye kyova olaba wali amahoteri. Now then the third one kwe kubbe the stock theft. Embuzi ente wano ngeri gyabazibba Nyabushozi wano mukato corridor. So kati question eri nti then nangamba police mulemeddwa ne RDC kati ngenda kuyingizaawo amagye ate nyingizeewo ne local defense force. Now but akuleetera amagye ng'amaze okukulaga nti obuyeekera ekyabukuba bibiri kisa kya Katonda because ndandaza waliwo ati yatuuse essuubi nga liganye essuubi nga liganye then n'amagye kakati mu Karamoja oyinayo amagye already mu kulwanyisa cattle rustling. That's Karamoja. How is the voting pattern? So the National Resistance Army occupation alina mu Karamoja ofuna 10 ku 10. Kakati dene nagamba eno babbo emwanyi babba ente n'embuzi not nga bakozesa emmundu nga ba Karamoja but ayagala ko baleetera mundu. So is literally saying buli kyalo ngenda kuteekayo amagye. Yes, why ba RDC biganye ne police biganye therefore ngenda kuteeka actually police agambye teddamu kuwa bail teddamu kuwa bond eyagifuga then chief justice ajja kwogera naye but he is looking at deploying LDUs and is also looking at deploying the army. Jukera luli yalagira buli gombola bateekewo abapoliisi a unit of police kyo kikyaliyo. Then nagamba mu statement ye on security nti obuyeekera bwe butuuka ku certain level he is going to invoke LC system to recruit LDUs. You remember ekyo yali alese kya LDUs ng'asuubira nti terrorism egenda kutuuka ku certain level but kakati agenda kuleeta LDUs n'amagye mu byalo because ekizibu ekiriwo kyenkana n'ekizibu kya terrorism. So the fundamental question eri nti egyobeera negyoyagala okwesimba neyo gyova mu nkuuka olaba waliyo organized theft y'omwanyi ne organized theft y'ente ng'eri ku level ya Karamoja tuyingizeyo amagye mu byalo oba ayingizayo amagye naye ayagala kuyingizayo amagye n'ebyalo olw'ensonga y'akalulu because wonna wayingiza amagye ajyayo 10 ku 10 where the army has operated. Kakati therefore ate okubba omwanyi nnyo is mainly here in Buganda. So president okusindika amagye okulwanyisa obubbi ye nga bwabulabye gwe tokiraba kulwanyisa bubbi. So kakati therefore agenda kubeera in charge of the electoral commission. Enforcement of the electoral commission is Muhoozi Kainerugaba. Is Muhoozi Kainerugaba. In other words, kino si kulwanyisa kuba mwanyi si kulwanyisa kuba ente na mbuzi bino ebya PDM ebya Kiwanda ebyakisoboka ebyo kino kya kalulu. The army is going to be on ground and is going to be in ground because of kalulu. So abaganda nti mugenda mu kalulu
it's a very silly election. I am opposed to it. Muhozi Keinero atagenda kulonyesa kalulu. Bwana alonyesa because ye Muhozi amaze dokuka bayagala kinana. Namulabye ku Twitter kinana 80%. I tell you, it is illegal to have 81% or to have 79. Muhozi kasagamba kinana amajega ino kuleta kinana. Kale kakachoka president obaka bade bongera kunyweze tugenda kulwanyisa bubirenga cha is introducing it manyi bwate wakireta you see suka koti omanyi agambe gulyo mwanyo mulungi uloze abaguleta is UCDA they are researchers in government yanga kati UCDA siye koti kuvude honorable Chiwanda okwogera kwa president ojemoche era kulanze ekibiri 25 ekisooka president wabadde ayogera akonye ku nsonga zibadde nga mukaaga ayogedde dakiika ntono nnyo dakiika nga 25 ayogedde nnyo ku nsonga y'okuinvolvinga abavubuka okubanga tubajja mu bikolwa ebikyafu byadala ku bakalecyu n'abakaramujja n'aba wano kubanga nga mwamira omushana baddaga bagamba babadde ayogere ku kyemmwanyi naye nti abavubuka bano abali mu mmwanyi ababba emmwanyi beetaaga tuba involving mu activities endala bamanye nti nno kino kibalimu kijja baleetera omutawaana. Ekirala pulezidenti akulisiza abalimi b'emmwanyi mu Uganda olw'emiwendo egiba yongedde era kino akikwasizza nnyo nti amawanga ekyeya kyabakwata amawanga ge tuvuganya nago amalimi g'emmwanyi gaalina ekizibu kyekyeya kati ekyeya ekyo ffe mutukoledde naye agambye nti kyamutawaana nnyo abantu okulowooza nti ojja kusigala ku kirime kimu kyokka kya mmwanyi kubanga ojja kubanga akongojja liso kongojja jangu nnyo okuba nti ekirime ekyo oluusi ate akatale kagize nobeera nga tosobola nga tekakyalinga bwe kabadde. Mwami Zambale era president ndowooza ayongedde nanyikiza ekigambo kya intensive farming in relation with extensive farming nti abantu okuba nti benyigira mu bintu ebikolebwa awantu awatono ng'ente y'amata enkoko z'amagi okuba nti tukolera awantu awatono okufuna sente emmwanyi n'ebiringa ebyo the 7 enterprises. However nagamba nina ziri enterprise enda tuzeetaaga enneneko kasooli pamba biki naye nga tuba tuzeetaaga okuba nti webazikolera waneneko. Naye ekyala president kyasimbyeko nnyo amanyo kyekigambo kya environment abantu okukuuma entobazi kuba azinawo nga bwe twagala okugenda mu nkola ey'okufukirira twetaaga water source kikulu nnyo okuba nti abantu tebalima mu ntobazi nze nkirabyeko bw'otuuka awantu n'osanga ng'olina water source n'ekibanja ekyo kisangangana sente zikiriko ziba za njawulo kubanga abantu kati bagambye nti katwagala nnyo okuba nti twembracinga okulima okwokufukirira. Finally president ayogedde nnyo ku bulwadde obulwadde buno obuzze obwa monkeypox disease natukubiriza okubwewala. What does M stand for? Mpox. Obulwadde buno agamba bujjira nnyo mu contact y'abantu ate era n'okuyita mu bikolwa ebyokwegatta naddala nga bukuze butuuse ku level ebukwata. In other words, president atusuubiza nti okwogera okuwanva ajja kukola nga ennaku z'omwezi 26 ogwa January kati abadde ayogeddeko kino naga nti baayi abantu kambaleke bagende mu fireworks naleeta emirembe naga yasomye mawulire n'alaba nti ebifo kumpi 12,000 ya kakati naye nze kyendabye mu kino kyonna first of all president ayagadde okukakkanya emitima oluusi abantu abamu gibadde gibeewanise ate era n'okubateekateeka kuba meseji ye ng'abadde atambulira eya bulijjo gy'abadde atambulirako ey'okugaggawaza abantu okugaggawala okutandika ku household income. So ayagadde tuyingire omwaka nga tukyetegekedde kyekibadde kigenderera ekikulu ennyo ate era n'okuba nti zino ensonga ebbiri kuba olaba nti ayagadde nnyo kona ensonga kuba bw'abadde agamba ku nsonga eya security eri mu byalo tekosa byanfuna byokka wano eby'omuntu nti Munyagwa yalimye emmwanyi ze naye ate Munyagwa bamuwaliriza okulima emmwanyi okunoga ento kubanga avuganya n'abazibba asobole okuba nti azijjayo nga bukyali afunemu mu mmwanyi ze. So ndowooza nti okwogera kwa president olwaleero
kubadde nnyo nga kwetoolera nnyo ku ekyo kyebyenfuna abantu tusobodde tutya nze kyenjagadde tunda president Museveni wabanga yagambye nti kino alinga mpologoma bugenda mu nsiko empologoma eyo ng'abadde egamba nti egoba ngabi oyinza okuzisanga nga engabi ziriwo nyo naye bwegamba nti eno gyegoba kalone bwe kagwayo bwebanga amaaso gagenze ku kiri ebbanga lyonna president omwaka guno gwonna aconcentratinze ku kulwanyisa obwavu mu maka era bwotunda okwogera kuno kwonna awe kubadde kwetoolooledde waliwo kenjagade mwami Kiwanda okulungamya gwe kikuwadde kyengaga nti Uganda remained peaceful on the account of God and the army. era kyenyini nga bwekiwulidde kimpadde ekyo Uganda okuba n'emirembe Katonda n'amagye kubanga lubaala embeera nga n'embiro kwotadde yes amagye gaffe gakoze kyonna nze nali Karamojja ng'omubaka wa president nalaba kiki ekitegeeza okudisaminga bakaramojja kiki ekitegeeza okwekuuma kwajjukira nti eggwanga lyaffe mwami Zambaali liri connected almost ku nsinga 8 tulinako South Sudan olinako Burundi olinako Rwanda olinako eno Kenya so we have porous border tulinako gate so gate yaffe kaji tukozesa it's God and Katonda nti buli Katonda n'amajege buli kintu kyonna ekiva mu Turkana kitulumba direct ekiva mu Toposa kitulumba direct ekiva Kigali kitulumba direct so kitegeeza nti n'amajege gaffe gaba nga tegabadde nga tegafuddeeyo nnyo kyangu nnyo eggwanga lino okuggwamu so twagala okwebaza mikwano gyaffe aba UPDF ne police n'ebitongole by'amagye byonna ebikesi ebisobodde okukuuma eggwanga lino fa fuluya nga tetulinawo nnyo kwa president ayogeddeyo incidences ezituguddeko ayogedde y'ebuduuda yatugwako ayogedde y'ekiteeza agyogeddeko nanti agamba nti oziraba ezo those have been natural ezo zibadde nakyo so kitegeeza nti at least ze zibadde zeetaagisa amagye naki ziyinza okuba nga zaaliwo probably kulaga nti Katonda nazipreventinga n'amagye gaffe ne gakola omulimu naye nga lwakyaliwo ka alipoota akalaga nti ebitongole byaffe bikuuma ddembe ate bikyasinza okulinyirira n'okukyolola eddembe ly'obuntu kati ye bw'awaana nti magye I think that is a software kimuwaaki that's a software ku magye nti kubanga mulimu of course mulimu abantu akutyoboola tekiri ku magye gokka n'ebitongole byaffe bimwe bya gavumenti ebyenjawulo mwami Zambaali ne mu bantu ba bulijjo abantu abamu bafuna oluusi babawa emirimu baba excited n'ebintu ebirala bingi bakola naye kyetwagala okugamba mikwano gyaffe naddala abasirikale nti nze kyendabye nti bw'okola ebintu ebisinga bikuddira gwe ng'omuntu ndebe stories nyingi obadde ozanula gundi oyo yakola bwati n'ogenda okulaba nga kimuddidde ate nga bamuvunaana ye ng'omuntu so bw'obanga okutte emundu eyo gimanye nti bannayuganda bagisasulira omusolo uniform eyo gyoyambadde bannayuganda bagisasulira omusolo gyokoma okuba nti ogikozesa bulungi eggwanga lyaffe ne libaamu emirembe Uganda eno Zambaali is big enough for all of us gwe owa red nze owa yellow munyago wa bulu naku zino waki kakati fenna this country is big enough n'ekikulu kiri kimu nti kase tusobola okuba nga tusobola okwewa ekitiibwa ne tumanya nti tusobola okuba ab'enjawulo newankubadde nganze bwendi ne mukyala wange awaka I know she's a woman and she very many things ebitafaanagana nange and that's what makes her a woman so awagira kirala nawe owagira kirala naye nga mutambulira ng'ogyeko ekyo but as a human being she's so different from me mugerageranya she's so different from me but we stay together kati ekyo kitegeeza nti ekyo ekyokulaba Katonda kyeyatuwa ng'ate era oyina n'okumugondera mutadde Honorable Munyagwa okwogera kwa president kulanze eki mu bumpipi gwobola ebyasuzo teeka Zambaali neyanziza abatulaba mbalamusiza muganda wange Zambaali nkusaba onzikirize nkozesa akaddakiika kamu kokka nsaasire jjajja w'obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge okufiirwako maama ate omuzaana Hajati Saala Kakungulu netonda Sebombuga okuziika kunneme okukwata mbadde siriimu ate ng'entambula gyenkozesa sigirina control naye tusaba Allah akugumye ne famire yonna ataase ne famire fitina eziyinza okuddirira oluvannyuma lw'omukadde waffe okuvaawo mukulu Zambaali President Museveni okwogera kuno kubaddemu ebyafaayo ebiwera ekisooka
kwe kwogero ko akyasinza okukozesa obudde obutono ndowooza okuva lwe yawamba obuyinza wano mpozi muzina ennaku so ate ekyokubiri nti obudde nannyini speech principal bwakozeseza butono ku muvuunuzi principal akozeseza obudde butono omuvuunizi n'akozesa bungi simanyi oba kibadde kigenderere abadde ayagala mutegeere bulungi ekyokusatu emphasizing message ebadde eringa eri targeted ku region emu singa ogyetegereza kakati ekisookera ddala mubadde mu irrigation okufukirira ennyo okuba ku region emu otatunulidde nnyo okufukirira nti amaanyi agenda gateekamu nkola oba butabikatabikamu genda maaso kakati ekisookera ddala president akyagrapplinga n'ekintu kyemwanyi kimusumbuwa ate njala kusinziira wano mwe ansi enyangu kireke nakumudamu kumulumya mutwe ne bwanayogera emirundi 3 controversy yemwanyi tagenda kugiyiwako mazzi omanyi abanyankola abo balina erinnya lye basinga okutuuma baliyita kateesigwa kateesigwa erinnya eryo simanyi lwaki balituuma ate nga liriko n'olugero bo benyini balinako olugero abula omukyala agamba kateesigwa kenoga ekitakuli kivunulwa kiti enogo lumonde tosobola mukuba munoga okanyeganyega bwoti noteeka mu supu n'omira ne lumonde ye tasobola kuyola naye bw'ogira lumonde ayabika simanyi erinnya liri controversial kateesigwa tukakuba munoga nkenoga ekitakuli kati simanyi lwaki balituuma yes naye njagala kutegeeza president ekiri ku mwanyi kiri kimu UCDA kitongole kya gavumenti naawe gwe mukulu wa gavumenti naye kiri ku mwanyi kiri kimu nti emwanyi zigenze mu mikono gy'abakateesigwa Uganda balina kye balaba nti emwanyi zino emikono gye zirimu gy'abakateesigwa nk'enoga ekitakuli tebeesigika so ebyo noboona olwana wekitiibwa president kozesa bikolwa abantu balibe stability mu bbeeyi y'emmwanyi abantu balabe nga ebintu byeyongera bweyongeza ebikolwa ebijja okusobola okumalawo obuteesigangana buno naye otherwise fears eri abalimi b'emmwanyi ziri waggulu kati president ayina ebintu simanyi emu byaleeta ng'alinga awaana gavumenti y'NRM naye ng'ate oluusi bibakuba bw'ogamba nti nebaza UPDF ekubye okusesebula ADF n'abo abakyayitamu ne bajja nabo baddayo bafu kakati abamu bafa tebaddayo bw'omala okukozesa triliyoni z'ensimbi ezakozesebwa ku mizinga n'emizinga egyakasukibwa mu bibira by'e Congo ne mutugamba enkambi zonna tuzisatuludde tubakubye beyongeddeyo bagenze Ituri olwomushana oyo amanyi nnyo Congo eyo ndowooza I think since ave nnyo ku boda bw'oyogera ku Ituri wala nnyo agambye amanyiyo bumanyi Congo amanyi Congo tagenje amanyi ava ku boda bw'oyogera nti tubakubye n'ogenda tulaga n'enkambi nti eno nkambi kamanda we Musa Baruku wabadde naye lwe tubakubye beyongedde Ituri province oba eri ku Arua waggulu oba odduse oba ogenze waggulu ate trillions and trillions of money zikozeseddwa ate newayitawo just weeks nemuddamu nemuyimirira nogamba entoroko waliwo gurupu y'aba ADF eyasaze neyingira I think wekitiibwa president ekyaba atulimbye with all due respect aba alimba sente ziri ez'abannayuganda ziba zafiira bwereere kubanga nze mba ndowooza nti ADF eba ekulemye at least ateeseza naye aba asinga kakati tuyina ekizibu naye tayogedde ku masanalize abali ku boda tuyina ekizibu akalulu buli kaba kanaatera okutuuka pulezidenti Museveni yeggalira nadda ku kye tuyita mu kubala permutations and combinations neera gyogendedde speech za pulezidenti Museveni zaatera okukola nga akalulu kasembedde ziba sinneesimbu bulungi wabula bwobutali bwesimbu njagala okwata ebigambo bya wekitiibwa pulezidenti obigatte n'ebya mutabani we General Muhoozi Munatadema have banned the issue of police bonds. Anti nkugira bakugamba General Muhoozi yasose n'agamba tutu eno taata wange
alina okufuna 80%. twagala kumusiibula ne ne 80 n'agenda mu maaso General Muhoozi n'akugamba ate mwe poliisi mbategeeza mwegendereze kuwulira omuntu ng'ayogera bubi ku famire yange, ayogera ku taata mwannyinaze oba kunze n'otamukwata. No, not a dispersing around. No, yes, and dispersing even arrests and whatever. Nti gogamba obugambi nti oba Pastor Patience atusabisizza bubi, poliisi erina kukwata naawe nebakuba ne muvaawo ku famire, buli member wa famire. Oba okwogera ku Toyota, bwa Toyota leero ayambadde bubi, General Muhoozi agamba olwo olukuŋŋaana w'oli awo wonna poliisi ekubewo. So kikulaga nti ateekateeka mayindi ya poliisi okukuuma kye tuyita famire rulu yaabwe, okukuuma aka gavumenti kaabwe aka famire kugikuumira mu buyinza. Kati President Museveni akwetooloola akazu. Kati President Museveni akwetoolodde agamba anoonya justification lwaki agenda kulagira General Muhoozi adeployinga amagye okulaba ngabba akalulu bafune 80%. Akugambye emmwanyi bazibba n'ente zino batandise ozibba n'embuzi z'abantu. Kati nze ate baladisi banaalemwa ngenda kusindika amagye. Agamba amagye General Muhoozi agenda gadeployinga nankya. Ekyo kiwedde ode eyise. Ate tebagenda kukoma ku ekyo. Luli baddeyo bakwata opposition ne bamuma bbeiro nga kisaawundinga bubi. Kati ffenna opposition tugenda fuuka babbi bamwanyi. Bajja n'endebe ne bagiyiwa mu luggya. Nkubuulira listen to me. Agenda kujjanga n'endebe bagikuyire mu luggya. Amagye gajje kati taaki kayingiraawo. Munyagwa yabye emmwanyi za Kiwanda. Bayiweyiweko n'ezimu zijje mu kkubo nga ziyiikayiika ziti bagayi mubbi wa mmwanyi. Ati poliisi agigambye tewali bondi. Ate tewali bondi. Obeereyo. Uno mubbi wa mmwanyi. Oba bakwate embuzi bagisibe ku muti ogenda kera kukomera. Nankano onyuma nnyo nga bakusibye embuzi mu bulamu. You see, President Museveni, this time round of opposition, you know, mulabanga ebisesa naye babasibyangu. Opposition mwesibe bbiri. Eyo diiru gy'owulidde ebisolo babibba. And you see that means court martial. Tewali amagye bagakukwata tegakutwala mu ate walina bondi boyi banasalawo kye bakolera. Kakati buli muwagizi wa opposition aliyo mu kyalo agenda kuba mubbi wa mmwanyi, mubbi wa mbizi, mmwanyi, mbuzi, ate ebisolo kasoga ebisolo bajja kulaba kye bakuteekako. Kati ife ngazi twembarasiyumo bajja gamba yabbye embizi ya neighbor ate nga president yawe ekiragiro tewali bondi genda okuona voting ogenze mu kooti tewali bail. So that is President Museveni for you. Ego musiramu tebasaba kuteekako ekyo. Bakikola bano kakati nze njagala nga ddiro twakuya you see kisinziira kyobye abadala emyaka ana kisinziira munyagwa kyobye kama sebeera nange nzikiriza negatte ku bannange okwagaliza bannayuganda bonna abalaba NBS omwaka omujja gwe tugendamu. Tusuubira nti Mukama Katonda ajja kubaako abamu bagutuusaamu omujja ate olaba wabulayo essaawa emu naye waliwo batajja kugutuukamu mu ssaawa mu ddakiika zino ezibulayo zino. Kati waliwo abayinza obutagutuukamu naye abanaagutuukamu abasiraamu bagamba nti insha Allah. Nzikiriza ssebo ntandike n'okutegeeza abantu nti pulezidenti bw'abadde amaliriza agambye nti ayagaliza abantu okgenda kubanga alabye asome mawulire nga waliwo ebifo 200 n'okusoba ebigenda okukuba fireworks. Fire ebiriroliro ngenda kutulisa ebiriroliro ebifo ebisoba mu 229 poliisi bendala byennyonnyola. Naye bw'ogenda mu luwannanda lw'e Gaza waliyo ebiriroliro birala. Bw'ogenda e Ukraine ebiriroliro ebiriyo birala. Kale eyo katuveeyo wala nnyo. Siriya luddawa bw'ojja wano e Khartoum wano mwami Romushana ajja kukubuulira waliwo deployments ze bali mu kukola n'okulagiriza ebyuma ebirala
era waliyo ebiriroliro ebirala nga si bino byetugenda okukuba wano. Bw'ogenda South Sudan wano kumpi wano. Refugees are running. Aha. Wano South Sudan wano kumpi. Abanoonya obubudamu kati bali mu kweyongera mu Uganda. Waliyo ebiriroliro ebirala ebyawukana ku bino ebiri wano, ku bino wano byetulindiridde. Ne mu Kongo eyo okusinziira ku byentandisa okuwulira bamissionaries bano babadde boogerako tebaba bapangisiriza bwereere. The white mercenaries. Aba white mercenaries tebaba bapangisiriza bwereere, era waliyo n'ebiriroliro ebirala. Bw'ogenda Ethiopia waggulu eyo abantu abamuli olumu bye batabalaga wano naye waliyo ebiki ebiriroliro. Kati no twebaze Katonda nti ffe wano mu Uganda ebiriroliro bye tugenda okufuna olunaku olwaleero byebiriroliro ebituyingiza omwaka ng'ate abantu n'okubisasulira babisasulira. Ekyo Lwaki tokyukala yalawo rawundi tusabe Katonda ebiriroliro ebijja bibeere ebyo byayogeddeko. Teweegattamu biri ebirala. Nanti ekyo nkijjako kati nzija lwaki yebaziza Katonda ne UPDF. Kakati twebaza Katonda nti ebiriroliro bye bagendamu abantu bali mu bisasulira. Ompadde information nti mwenga abaakolamu famire zammwe muzisasulidde ogenda okulaba ebiriroliro awamu 5,000. Asasudde miliyoni, yakasasula miliyoni katukandi. Yes. Tugambe wano abantu abo basasudde sente zaabwe ogenda okulaba ebiriroliro. Not even you. Ninze nzijawe akakadde lwaki mwagala senga nfunako senga nkyabonabonamu abonanulira anadda n'abafamire ogati omwana yaterera dda butatufaako emmeeza asasula za bukadde nenterera bwentyo senga kyali mukubonaabona ekiro kino nga nkyali bwentyo nekale. Kati abantu bali mu kusasula genda kulaba biki ebiriroliro. We thank God for that. Era twebaza nti Katonda asobodde okukuuma Uganda ng'abantu basobola okugenda okusasulira okusanyuka. Abalala bali mu kwekweka n'ebiriroliro bye bafuna ebinyuma. Wayinza okubaawo obuntu obutonotono naye ate bw'obalirira ku percentage olaba nga at least obukuumaddembe weebuli. Now President ayeebazizza Katonda ne UPDF nsonga eri emu. Bino ebiriroliro bye mugenza okusasulira mu bye mugenda okulaba ebigenda okubwatuka bwatuka. Waliwo abaliwo those who have offered abasobodde okwewaayo kuwaayo obulamu bwabwe okulaba nga abantu batuula okulaba ebiriroliro. Kyemmanyi obadde ova mu nkuuka okutuuka wano era oyaniriza Ssaabasajja Kabaka ku muzindalo nga nkulaba n'atuyingiza omwaka nga bw'ogambye wano n'olyoka ojja wano. Olabye ekibadde ku geeti ne wantu wonna Okwetooloola olubiri lwonna. Okwetooloola olubiri lwonna. Kati ate gwe oli ku lubiri lwokka. Ne munda mwennyini. Ne munda. Kubanga nze nfunye omukisa okutambulamu. Ng'olaba omu babiri waliwo. Magye. Ne RDUs. Babiri basatu we bali magye ne yes. Military police luddawa. Kati ate waweeruwo olubiri wabaddeyo Pastor Serwadda. Katikkiro yamuwaddewo kayanja ka Kabaka awo. Naye abaddewo n'abantu abenkana ne yes. Awo bw'ovaawo n'ojja wano ku bbiri wa Pastor Kakande nawo waliwo. Kiwa Mirembe waliyo. Bujingo waliyo. Nga tuyogera Kereziya ya. Senyo nzija. Ne waffe na Mirembe ku Lukiiko. Nzija. Na Mirembe nayo gyeri. Lero omusambu lwaki oyogera Kereziya Kereziya ya. yaffe tetwetaaga abasirikale wano. Nena gwe oyinza kuba nga tebeetaaga naye ffe bo badiployinga kasita bo bawulira you don't need to write. Ne ku Lukiiko na Mirembe gyebali. Gyebali teweetaaga na kusaba buyi. Bikira Maria akuuma. Bo kasita bawulira nti ate nga akuuma n'ogenda n'okyusa emmotoka.
because ekutuusa wano si ekutuusa eka ekikyo lwaki tukyogera wano nti kabana nze ku nsi nti ani abali emmere kakati ekyo olina okukyebaliza Katonda ne bano babadde bakunnyonnyola aba UPDF n'ebitongole ebikuuma ddembe ebirala nti making sure nti ebyo byonna naye kati ate ng'ogyeko bino ebiri mu Kampala n'ensalo nazo nywevu ono mpulidde at least agambye omanyi Congo eyo gyogamba nti no tulemeddwa UPDF eremeddwa Congo Eastern Congo esinga Uganda obunene ono etuuka Malawi that's true etuuka ne Malawi yes ntegeeza munyagwa Eastern Congo eva wano ekasese negenda mpaka Malawi so gwe bw'oba olowooza nti okubya ekitundu ekiri ekabaale abatujju bayinza okugenda ate nga already bali gulu si kye ekitundu kyogamba nti nno olaba Konyi eyali mu just Kasab-region katono yatulema ebbanga akyoli yokka bwati eri Eastern Congo si yoga nti UPDF ebadde wano nga egamba nti nno ekubye ADF bwejja ne tulaga tukubye enkambi ya yuwa tukubye gundi bwa gundi ate ne tulanga bafulumye entoloko eri abantu bali bishop nalabye bishop waffe w'Abakatuliki yabadde agenzeyo ku confirmation oba abaana okubasibwako emikono yayebaziza gavumenti ya Uganda si ye Congo nti yadde amaze emyaka 10 nga tagendayo kussaako bantu mikono baana mikono confirmation okusoma confirmation yes 10 abeyo aba ADF bali bakolawo gavumenti awo eyaabwe nga waliyo n'ebisaawo by'ennyonyi can you imagine zibukazigwa waabo zijja nga balima season gold embaawo nga be batunda mu West Africa luddawa balina connections nga n'emmundu ziva gye ziva ennyonyi ne zijja ne zirandinga awo you can imagine mu nsi endala so toyinzaga nti UPDF ebadde wano nga yeereega ng'eremeddwa gatemwakiyimiriza ADF ekya olowooza byayimiridde ebyo no but we are trying kyobola tukyateekamu ssente nga parliament okugenda okubakubira ddala okweyongerayo kyobola Bakonya ali mu Central African Republic bano jjo be baanona okujja wano babajja abeewaayo babajja mu Central African Republic now too this issue ono gyabadde ali mu kulengeza ey'ababbi nze nva mu kyalo ewange at least erwegula ku kyalo kwenva babbyeko ente 7 only si kyalo ky'abalunzi wenva naye omuntu agula ente ye n'agirunda emu ku muguwa bw'agirunda neekula ne bajja ne bagibba naye abadde bagibba twabadde tufunye information omu baamukwata 2 omu ne bamutta abatuuze naye omulala naye yalaba oli afudde n'ayogera wabaddewo ekobaane nga bo ababba ente ezo n'ebisolo by'abantu nga bava mu refugee camp nga Bakongo naye ng'ate bakolagana ne poliisi ey'omu kitundu bo bamala okubba nga badduka baddayo mu refugee camp nga basirika tolina woobajja guteebereze naye nga batwala ente mu refugee camp zehorokawo no badde balina engeri gye bazitundamu n'abantu abalala kati nga bamala ogitunda nga bagisala okusala eddiba ne baliziika ne batunda ennyama bwe bamala okutunda ennyama ne baddayo mu refugee camp ne bino byogamba ebyemmwanyi byogamba ate gwe oli kuwuluwula ndebe manya kubba ndebe eri n'ebiti babitema mulamba ne bateeka ku mmotoka oyagala mbenga liri pazo kubira ngene wala mulamba 10,000 but you see omuntu watwalire mmoloka loole n'apaakinga mu kyalo
najjuza ente nazireeta mu Kampala. The syndicate is big. The syndicate is there. Yes. Va ku So ekyo. can you say the state is not involved? Va ku ekyo. They have even been stealing ente z'owekitiibwa president. ezize naye Eh? ekisozi Ekisozi. Nga neza president bazibba. Ate nga alina amagye. mwami kabande ku bakuumi balina n'amagye Babadde bazibba ng'ate abamu ababajja ne mu ku poliisi ekireka bakulembeze. nga tunatukana ku ekyo president kyayogerako ekiri mu kyalo nakku zonna dda mu kyalo ku saa 5 ez'ekiro ne bansalako abantu nasanga ebipiira mu luguudo ebiti nga babiteze ngenda okulaba baba mu nsiko ne tooki kiki tuba tumanyi eno yawuva toyombye ng'abantu bennyini kati beekozeemu omulimu Yes. okutandika okwekuumira ebintu tebakyasula mu mayumba. Omuntu afuna looni. gwe bakola bulabi mangu Of course emmotoka bagimanyi emmotoka ne bagitegeera. bakweta wova toyombye Oh, yeah, of course. So singa naye kinyala kugamba I nti think batuuse Munyagwa is kule very right. So singa basanga Munyagwa. naye wagambye statement zaabwe And they were right. mu second term Kale nga bwompadde seconds 5 abantu baleke kulengeza kintu kya bubbi. Ababbi mu byalo gye bali uno Honorable Namboozi agamba bamuyingirira ne bayita mu sitting room ne bagenda mpaka mu kisenge kati baba kubanga balina bye bazze kubba. Abantu erigwe oli mu kutunuulira bino era mpulira abantu bagamba PDM terina mugaso. Waliwo abantu tukyali mu mbeera ng'omuntu takwatangako kakadde. mu nsi muno Yes. Kakadde. Naye ye ng'agamba twebaza Katonda nti tulina obulamu nsobola okwebaka ne ŋŋenda mu nnimiro ne nnima nendya muwogo wange ndya muwogo wange okusinga okubeera na twiriyoni emu nga nsula mu ttale. ngutadde Twabeeranga n'abagagga naye nga basula luddawa mu nsiko mu nsiko ng'omuntu alina emmotoka ye naye ng'atya n'okugivuga. Awo omuntu afuna akakadde ke n'agenda mu katale butawaata n'agenda mu katale ku bbiri oba ekibalinga n'agulayo embuzi n'agulayo ente n'agirunda oba nga yeewoze mu microfinance sako yaffe ey'ekasambye n'agirunda eba egenze okutuuka miliyoni yes nebagitwala omuntu najja n'agitwala. Omu ku kyalo kyewaffe bamubbako ente ne yeeteekamu omuguwa n'afa. Kaboggoza Kati baleeta amagye. kaboggoza yeeteekamu omuguwa n'afa. ng'alaba takyalina kyakozaawo Talina kyazzaako. Mbadde sala kuwa information naye taata we yafa nga balinawo akabanja katono. Kakati akabanja ako katono omu ku baganda baabwe n'abaga nti nze buli omu ŋŋenda mumuwaamu miliyoni meka emu. Akabanja kano nze mukaveeko mugende mwetetenkanya mugende mwetetenkanya. Oli mu miliyoni eyo emu n'agenda mu barracks mu Lukoba n'apangisaayo Jeno Kiwanuka n'amuwa waalima kasooli. Bwe yamala okulima kasooli n'akungula. Bwe yakungula n'ajja n'agulamu embizi n'agulamu n'ente nnya. nga yafuna sente Yes. Bwe yagulamu ebyo bye yamala okugulamu ente nnya ku lunaku lwennyini lwe yali azitwala mu katale ebutawaata ekiro ne bajja ne bazitika ne bazitwala. And then there is peace in Uganda. Kyagala okugamba. Honorable Namboozi Conspiracy baawo. Uganda ine emirembe. okubidde wala Honorable Namboozi okwogera kwa president kusiza ekifaananyi njagala nange kulamusa kuba tulaba n'okubeebaza okutuwa amatu gaabwe n'obudde bwabwe okumala omwaka omulala mulamba. Beebale nnyo beebalire ddala. Ate abadde wano abadde alinze kukulaba. n'okukulisaayo Munyagwa is my witness. Yeah, sure. So message nekiwanda abaddewo so message nyabo nkikubadde. neyanze Ne family yonna. nga nsaaliddwa. Era okimu ku buzibu nti kati waliwo obuzibu obw'amaanyi nnyo naddala ffe ababeera mu Greater Kampala. Issue ya traffic jam simanyi oba president yo n'amanya nti nayo nkulu. We are losing a lot of time and resources olwa traffic jam. Walirowoozeza nti olunaku nga luno era ndowooza president ndowooza ajja kuleetera amagye n'aba LDU tulabe ekyokukolera traffic jam.
okwogera kwa pulezidenti singa tubadde twafuna decentralization nanyikira singa enkola ya decentralization yanyikira oba singa tweyamba netwewa federo walibadde tosuubira pulezidenti kwogera bintu byalyogeddwa kyamaani weero sifiri kyamaani weero sifiri oba kyamaani wa district ebintu ebyalyogeddwa aba local government nga pulezidenti ayimiridde okwogera eri eggwanga mu kwogera okuggulawo omwaka okumaliriza omulala omwaka gwa yesu kristo gwetikka ensi zino ezaffe nti newankubadde tulina omwaka gw'ebyensimbi nga gwe gulinga omwaka gwa gavumenti ebintu bingi bitambulira n'amatu g'abantu gatambulira ku mwaka guno ogwa yesu kristo nti ku ntandikwa y'omwaka wano oyagala owulire accountability politically socially and economically ey'ennaku 365 ze mumazeeko ng'eggwanga pulezidenti alyokawe projection oba obubaka in terms of policy promise n'amateeka obutwala eggwanga in the next 365 days naye bw'otandika okulya nga pulezidenti agamba mu ababbi b'emmwanyi sibasangawo awo n'obuuza nti kakati bakaluba mukasa bw'anaaba ayogera emukono nga kyamaani wa security committee yayogera eki kyamaani anti ngamba kyamaani wa LC5 yes bagenda wali bo kati boogera eki obubbi bw'ente embuzi n'ebirala yes lumu twali mu palamenti omubaka nasukana agamba matter of national importance agamba enkuba yatonye ewaffe netta enkoko 6 twali tukyali ku mulembe gwa Kadaga n'agamba naye ow'Oluganda tewambulidde bulungi ng'ojja okwogera nalibadde sikukkiriza ensonga eyo omanyi twateekawo akawaayiro nti omubaka wa palamenti era obeera kansala ex official kansala tokuba kalulu naye obeera kansala nti eyo yojja kuddayo gyogerere mu kitiibwa kyo nga kansala mu lukiiko lwaki yamugamba nalwagombolola nalwagombolola kuba nogitwala ku district council oba ogipaaziza so pulezidenti oba yeebuzaabuza oba talina kyabuulira bannayuganda naye tagenze ku nsonga ze naalisuubidde pulezidenti ze yaliyogedde gye tuli nga tutandika omwaka okugeza mbadde mpitamu ku bye yayogera nga tuyingira guno yayogera ku ennaku zino tekyetaaga kutuulaawo with social media teweetaaga kutuulaawo kuwuliriza muntu yenna buli point efuluma ejja butereevu wali nga ejja butereevu wali yayogera ku high cost of living n'agamba abantu tekimu ku bipaaluza emiwendo gy'ebigulibwa zentale eziri e Ukraine n'agamba era tubadde twagala kwogera ne Russia tulabe ng'etusalirako ku bbeeyi ya butto n'ebiringanga ebyo omuntu yeebuuza olwaleero nti embeera z'abannayuganda high cost of living yawonye abantu olwaleero naddala abantu ebigulibwa vis-a-vis sente ze bafuna sente yaffe wetutuukidde wano nga weetaaga eza Uganda 4,000 okufuna ey'Amerika ki dola emu siringi anti era ziba mu 10,000 awo aha 38 era ze 10,400 if you collect nziyita 10,300 satulukaga atamu satulusanvu kale jogera ku average singa zibadde 3,500 n'alize wansi bwe ziba waggulu wa 3,500 ogenda mu maaso yes and I mean this is not a laughing matter okubala kwali kuzibu nnyo this is not a laughing matter nti olaba nti sente yaffe buli nnaku yeeyongera kunafuwa ku dola okusinziira ku report ebintu bye tuweereza ebweru bikka ate bye tuyingiza okuva ebweru ne birinnya n'ekisinga kati okweraliikirira batufulumizaako ebbaluwa ekiwandiika aba World Bank nga bagamba nti Uganda
okutandika mu mwezi gw'omukaaga ogw'omwaka guno yatuusa ebbanja lyaffe lye batubanja lyatuuka ku trillioni 9.6 96.1 trillion ezibanjibwa ze billion dollars 25 25.3 billion US dollars ebbanja lye tulina. Ne bagamba nti we bakolera lipoota eyo nga paalamenti eyolekedde okukola approval ku mabanja amalala ga trillioni 7 mu gw'omukaaga Uganda yali ebanjibwa trillioni 9.6 naye nga paalamenti erinawo amabanja agalayininze ge tugenda okuapprovinga ga trillioni 7 bw'okwata trillioni zino 7 n'ogatta ku 9.6 otegererawo nti Uganda lwaleero tubanjibwa trillioni ezisoba mu 100 mu bbanja nga mu budde obwo kyali kitegeeza nti ku buli mutwe gwa munnansi azaaliddwa ali mu nsi omukadde ennyo n'eyakazaalibwa bamubanja miliyoni 2 kuliko ebbanja lya miliyoni 2.5. Ekisinga okweraliikiriza mwami Zambaali si bbanja lye batubanja ku bwalyo naye kyekyokuba nti tulina commitment y'okulisasula servicing loan servicing amount gye tulina okuwaayo sente ze tulina okuwaayo olw'okuservicinga amabanja zituuse mu bitundu ku buli siringi 10 Uganda Revenue Authority zeewooza 32 tuba tulina kuziwaayo okusasula bbanja by then nga tetunayongerako trillioni 7 kati wenjogerera wano nti buli siringi 10 Uganda Revenue Authority zeesolooza 40 gaba galina genda kusasula ki bbanja so sigamba nti ebbanja tulimazeeyo naye servicing okusasula interest si bbanja ebbanja nga tetunalisasula naye zino ze tulina okuwaayo okulabirira ebbanja obutakula nnyo kye bayita loan servicing siringi 4 ku buli 10 kye tuwooza zigenda ku ekyo ng'ate tetunagenda kusasula bbanja lyennyini kati aba World Bank nga bagamba nti ekireetedde Uganda amankatabo nti kitegeeza nti ssente zaalikwatiddwa okuteeka mu byobulamu mu byenjigiriza mu byentambula ate zonna kati tulina kubanga tusasula ki mabanja nti eggwanga lyaffe nga bagamba as we move from 2024 to 2025 eggwanga lyolekedde okuba nti tewagenda kubeerawo kye bayita service delivery nti gavumenti tekyalina mpeereza ya kutwalira abantu kubanga amaanyi gayo gonna ne ssente zonna ze tufuna zirina genda mu kusasula bbanja mukusasula interest y'amabanja webale nnyo sina kusasula bbanja lyennyini naye amagoba okusasulira amagoba g'amabanja nti ssente zonna ze twaligambye nti bannange kati nno mulagayo noonese tumuzimbe oba bannange twongereko ku luguudo oba twongereko bannange abaana basomye batya kati buli ketufuna konna kagenda kusasulira maki kuvujjirira mabanja amangi ge tulina nga baprojectinga World Bank projectinga akaseera akazibu ennyo eri eggwanga Uganda okuggyako nga tukubye Summersault 1 Mwami Museveni mu kwewola amabanja gano gonna twagewolanga nga bwolaba abasajja b'omukyalo eyo bw'alaba emmwanyi ze nga zimulisizza ekimuli naga nti mumpole ennyama emmwanyi zange zigenda kubalamba sasule kakati ebyembi ne wajja wagwawo omuzira ekimuli ne kiyiika ne kitafuuka ki mwanyi ng'ate ebbanja gye riri nti bino byonna amabanja gano gonna Munyagwa yali mu paalamenti nti twabagambangako nti bana amabanja nga tugalya speed naga nti ssente z'amafuta zijja sente z'amafuta zikola ki zijja era nga Mwami Museveni agamba amafuta gajja kubeera wano ettonde erisooka litonya 221 ne tukola ebintu bingi nnyo nti amafuta gajja kati olwaleero Mwami Museveni ayogera n'amala speech nga tatubuulidde bannayuganda ebyamafuta byaba bitya nga tetunnagenda ku mwanyi yasuubizanga buli mwaka ogwabanga gujja ng'agamba nti bannange kati mbasuubiza amafuta ettonde erisooka litonyange ennaku z'omwezi bwe ziti ne tujja ng'atusuubiza kati all of a sudden yagoyinze quiet olaba speech ya president ya mwaka mulamba tewaliyo report
ekwata kati ku byamafuta gatuuseewa twakoma batugamba tugenda gesusu tugenda gesengejjera nedda tugenda kuzimba mu fuleji twala abantu abatono ennyo mu byalo waliwo abantu be bagamba nti mwe temuyisa wano temulima wano temuzimbawo temutundawo temukolaki tugenda kuyisa wano omudumu gw'amafuta tuleeta sente tubakoleki tubasasule abantu abo batudde eyo gavumenti tebasasula tebakkiriza kukozesa bifo byabwe waliwo abalala abageji Lwerwe twalagana n'amawanga musanvu aga East Africa tuzimbe Lwerwe fenna tweyiseemu Lwerwe Tanzania Rwanda egundi fenna tubeere ku Lwerwe ne sente wano ne tuzeewola mbadde mu assurance committee nga tubuuliriza banaye sente ze twewola zaalagawa ez'oluguudo lw'eggaali nga tewali waalukubuulira olwaleero president ayogera eri eggwanga kikubuulidde ku traffic jam ekimu ku byo kwe kuba nti nno Lwerwe eri broken down teriyo ripooti yonna egenda mu maaso kweyo ki ensonga kubanga waliwo ensonga ennene eziteekwa okulipootingibwako pulezidenti w'eggwanga n'ez'abeerosi mazima okubba emmwanyi kintu si kirungi naye yo ndowooza y'ensonga eyatuleesa decentralization abeerosi balyoke bagambe emmwanyi muzinoge bulungi munoge ezengedde mukole bwe muti muzaanike bulungi ate temubba mmwanyi tugambe tuzeewo local administration poliisi eri poliisi y'abamusirike oba obukiiko bw'erosi wano buno obutannalondebwa president yali badde tayogera naku ebyo yali badde tajuliza nti ngenda gamba abeerosi bampereze abasirikale yali badde atubuulira oluvannyuma lw'emyaka 15 teri kulonda ku erosi wano eggwanga aligamba ki kubanga mu mateeka tetulina ne erosi wano olugira bweruti anti gambye nti nkugambye bw'obanga ogenda kwogera bintu bikulu ng'obudde tebukumala kyova otandikira ku zino ensonga enkulu zeggamba n'oleka ziri ez'abeerosi wano ez'okulima emmwanyi n'okubba ente n'ozirekera abeerosi wano kubanga obuyinza twabwawula nitugamba onaakola omulimu guno onaakola omulimu guno so mu ddakiika emu eno gyompadde ng'onyigiriza nti mwami Museveni alabise mu buntu mukoowu ensonga enkulu ezikwata ku ggwanga tazirinaako ansa naddayo mu bintu eby'okwebuzaabuza mpozi nnyo ekikulu kyalaze nti we are heading towards a police state oba mwe tuli nti abasomesa ba university Makerere bawandiisa ekitabo ekigamba nti militarization of Uganda babuuziza kibuuzo nti is it militarization of the country or development nga balaga nti gavumenti ya mwami Museveni gradually efuuse emilitary government nti buli kintu egenda esooberera mpola paka weekiyingizaamu amagye kyova olaba ekkalamoja bajja ku bantu ente ne babagamba nti mulaba bwe bazibabbako katuteekewo ze bayita protected kilaloes kati ente zonna ne bazikuŋŋaanya mu byalo UPDF yezirunda kati omukalamoja akeera kugombolola n'atunula mu kiralo kya UPDF n'agamba eyange yiyo yazaala neeri n'addayo eka owulidde ziri mu protected kilalo ebyennyanja ne babiyiwako ki anti basooka zibabbako ate nga bagamba nti abazibabbako bazitikkanga mu nnyonyi ne baziserengesa eno owulidde sabo kamalirize kino ebyennyanja ne babiyiwamu amagye era amagye gassa abantu ku nnyanja gabonyaabonyeza abantu kakati Nowanda ne